Nsambya. Welcome you to St. Francis Hospital. The Chief Executive Officer is not yet here, but he will find you. I'm the Director of Clinical Services, Sister Dr. Can you introduce Sister yourself? Teddy Nagatia, the Hospital Administrator, Compliance Manager. So welcome. Sister Ddwaliro, the Deputy Senior Principal Nursing Officer. So we welcome to Nsambya. the Client Relations Manager. I could introduce myself, but I can as well. Major Ishaka, I'm Commander Garrison, in charge of security, KNP South, as well as where we are seated, and also in charge. Nice to meet you. I'm Commander Eko, Platoon 3, military police. Okay, that's very good. Yeah, I'm the Deputy Captain, the political officer, military police. Welcome. Okay. My name is Mpaga, I'm Brigade Sergeant Major, Stroke Chairman, military police. Okay. Hospital is very important. For us, I was telling them when they came yesterday, that for us, we see there and we don't want to do what? To disorganize. For me, I told them I have never entered that place. But I know you are working. We really appreciate that work. And we want to thank you for the discipline that you have put in the army. We appreciate this. And we will continue praying that you continue working, progressing, and help us in the nation to keep peace. We thank you. You're welcome. Now, introduce yourselves again. Thank you very much and most welcome to Nsambya Hospital, and also thank you for choosing us as a partner in your celebrations. We congratulate you upon the celebrations of Ddwaliro seat. I'm Dr. Andrew Lt.Col. I am the Chief Executive Officer. My apologies for joining you late. I delegated Sister to handle the team. Thank you very much. Received this from military police. The holder will be a smart man. You are part of military police. Thank you very much. Gesture, and also it helps us for the public to understand that the military is part of service and the security forces do serve the community. So yes, I could ask all my colleagues to smartly don. So thank you very much, the lead of delegation, and most welcome. So we'll have you well within the community, mix with the members of the community, and I think that's a good gesture. And we would like where you think it is. Okay, we will let them know. Yes, I have my. Bannaffe abatukyazizza be bano be bannannyini ddwaliro tugenda kugattira wamu emikono ffenna nabo. Dr. Sekitoleko nja kwanjulira abantu bano. Tulina ekiwayi ekivudde mu military police, ne tubeera n'ekiwayi kye bayita RRU oba Rapid Response Unit, and then the 7 Hills. Abantu nabo bonna buli we tubeera batera okubeerawo. Olabye nti bayonjezza ekibuga kinyirira era bakwatisa empisa n'amateeka. Kabe kasinge byonna bye tukola nabo bye bakola, wadde nga ffe tusooloobamu katono ne tubaako ebintu ebirala bye tukwata ate bo nga tebakkirizibwa kubikwata. So Dr. Sekitoleko ajja kwagala okubabuuzaako muleme kulowooza nti ate ng'akyaza abantu ye mukambwe bulala. Suzeeyo mutya bannaffe. Bulungi. Wano muzze mu ddwaliro erya St. Francis Hospital Nsambya. Tuteroga ati omukama mulungi. Kiseera kyonna mukubireko mu ngalo.
eddwaliro lyaffe lino limaze emyaka 12 nga weeriri. Bangi kuffe litujjanjabye. Nze nazaalibwawo mu 77 emyaka giyise mingi naye bangi bajjanjabiddwa wano ate naffe ne tukomawo ne tuweereza eddwaliro lino lyerimu. Mmanyi nti bangi kumwe mulina abantu abajjanjabiddwako wano abazaaliddwako wano kati ate muzze okuweereza eryo eddwaliro eribalabiridde oba erirabiridde abantu bammwe. Twagala obbeebaza okukwataganira awamu naffe naddala mu kigambo ky'obuyonjo. Obuyonjo Abannayuganda oluusi tubadde tetukitegedde bulungi ne malwaliro gaffe oluusi enkwata y'obuyonjo tebadde ya mulembe naye muzze okukola statement nti eddwaliro lirina okuba nga jjonjo ye statement esooka. Statement ey'okubiri kwega nti naffe abakuumaddembe tukwasaganyiza wamu ne public era ebigendererwa bya public ng'obuyonjo ng'ebyobulamu nammwe mubyenyigiramu. Tweyanzige bafande mwenna abalowoozezza ku ddwaliro ery'Ensambya okuba nga lyerigenda mwaka guno okukuza emikolo gino okukwataganira wamu nammwe okukuza emikolo gino egya tarehe 6. Tubakulisa nnyo okugutuukako omwaka guno era tubaagaliza birungi byerere mu byonna bye mukola eyo ate naffe temutyanga tutuukirira ng'ensonga yonna ebadde zze. Nze wendi ng'omukulu w'eddwaliro naye nina ttiimu nnene sooka n'omukyalo ono officer so be public relations bamulina ensonga yonna basanyusa oba ebeemulugunyizaamu ye mukyala gwe mutuukirira. Nina sister Dr. Sumpta asinga kulabira bya accident naye kati yanzira wano ku mukono gwa ddyo kubanga yannyambako mu byokulabirira eddwaliro lyonna mu byabasawo. So ye medical director oba director clinical services naye nga naye musawo ate nga mu sister. So ninawo sister Dora Namirembe ababadde wano emyaka egiwerako ono yakulira bannasingi bonna naye era bw'oba olina ekintu kya public relations naye era tukimukwasa kuba abannasi be basinga obungi. Nemba ne sister Teddy nzikuyonja mazzi masannyalaze security sister ono sister Teddy. So temutyanga tutuukirira nga waliwo ensonga yonna naffe afande tusaba mata oba mwagala tujje tuwe health talks oba medical check up camp muyitanga mu offices zaffe nemututuukirira naffe ne tubaako kyetukolako nammwe. Mwebale nnyo. Ne ku sayidi eno nja kusaba mwe abasinga mumanyi naye waliwo bannanga abamu Munyarwanda Munnayuganda Munyankole. So Oluganda ndukuba Budinda. Okay? Bampita Lieutenant Colonel Hijiro mu highway. Nga nze nkolanga administrator wa Makindi Military Barracks. Asante sana. Mbaniriza nnyo baganda bange twatusinkanyeko awantu bangi nnyo. Amannya kitibwa Major Butanaziba Shaka Kola Garrison Commander ate in charge security KMP South ne wano nga wona wentwalirawo. Asante sana. Basuze mutano ba mama ne batata bampita Captain Gilbert Mugisha political commissar military police. Asante sana. Musuze mutano basebe ne banyama. Bali okujja. Amanya agange nze Captain Mabilizi ntulawo ku military police wenkola. Asante. Nyawo. Amanya ndi Enoka Rujem nkoranga brigade sergeant major oba chairman Rusiwa military police. Military police. Asante sana. How are you? Yes. Sahasuguri habari tena wasuze mutiani
morning, you people. Nakozesa Luganda, njagala ffenna tube wamu. Si kyekyo? Amannya gange nze Lt.Col Micheal Mpaga. Era nga nze intelligence officer wa military police. Nga mu kaseera kano nyimiridde mu ngatto za mukama waffe aduumira military police General William balina omukisa. Agamba gye ega military police wabula military police mujjukire nti tulina bannaffe be tukola nabo era abatwegasseeko lunaku olwaleero gezanga aba RRU ne 7 Hills nabo batwegasseeko tugenda kwatira wamu olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nno lwa 43 lwe tuyita Ddwaliro. Ddwaliro ku bbanga lye lumaze lweyogerera lwe lunaku olubalibwa okuba nti bannaffe abaasalawo okugenda mu nsiko okununula Uganda okugijja mu Fugabbi lwe batwala okuba nti lwe lunaku olwasooka olwajja n'eggye lyaffe eryasooka okuyitibwa NRA kati eriyitibwa Uganda People's Defence Forces. Eggye ery'abantu era bino bye tugenda okukola olunaku olwaleero kamu ku kabonero akalaga nti ffe aba UPDF twava mu bantu be batuzaala era be batusukuma ne tujja ne tukola ate era ne tudda mu bantu ng'ekigambo ky'okuwummuzibwa oba ekya litayamenti kye kitegeeza. Olutalo olwo lwalwanwa emyaka 5 lwalwanibwa bantu era muwulira ebiseera ebisinga ng'omukulembeze w'eggwanga agamba nti tetwalina buyambi kuva bweru. Amagye gennyini temwalimu ba mercenaries nti baabano twabajja eno nga bwe mwawulira nti waliwo abawale mu biseera by'79. No, olutalo lwalwanibwa bantu. Okwe kwe kwali obwambega oba intelligence, kwe kwali emmere, kwe kwali ne ssente, buli kimu kyonna kyava mu bantu. Naffe kennyini amagye oba abaali balwana mu biseera ebyo be baali bayita abayeekera baava mu bantu. So olunaku olwaleero kabeera kabonero bwe muba mulaba nga tuzze mu malwaliro tugenze mu butale tugenze ne ku nguudo okulongoosa. Abaganda baalugera nti okuddiza guba mwoyo. Tuba tulaga essanyu lyabwe eri kye baatukolera okulaba nga tutuuka ku birungi bye tusanyukiramu ekiseera kino. Brigade Nsambya wa military police n'abaduumizi aba military police tulina ebifo bingi bye tugenda okuba nga tukoleramu.